anya ekikumi ana ku bo ekiba kibase kiba kisibuse ku siriimu. Naye nga kati gwe ne bw'onoolongoosa amalwaliro abasawo weebali naye nga bano abalina siriimu tobakutteeko. Ku bakazi 100 ababa bafudde 40 bajja kubanga bafudde lwa siriimu. Ekitegeeza nti siriimu n'essaawa eno akyalina omulimu munene gwakola kwabo abafa mu ssanya yadde kati eddagala weeriri. Naye mu byalo abantu bangi n'ebyeddagala tebabimanyi. Kubanga kati abantu tebakyakogga nnyo. Programu eno bwe wali ogitandikira ku musingi oguliko health promotion, disease prevention, okutumbula ebyobulamu n'okuziyiza endwadde. Omuntu agenda kukola atya oba tumujjukiza tutya okulaba nti aziyiza akawuka kano akamukenenya? Bye twayogeranga mu myaka gy'ekinaana n'egy'ekyenda bye tulina okwongera okwogera. Ekikulu awo tulina kukyusa ndowooza y'abantu mu ngeri eyo kubanga bw'oba okuze okuggyako ng'ofuuse faatha oba mubiikira eryo ekkubo ojja kuba olina oddiyitamu olituukeko. Tweyongere okusomesa abantu mu kansolingi abavubuka, kubanga lulinga bwe twakolanga mukyaka nga mukenenya oyo topiki y'amaanyi era nabo ne bavaayo ne bagaa nti ffe tujja kikolako. Nga ku kyalo kuliko abavubuka, anti nali minisita w'abavubuka n'okukola kanso z'abavubuka, nga buli ku kyalo ku kanso ey'abavubuka nga mulimu abantu 3 abalina okunnyikiza ensomesa ya mukenenya obutakwata bantu. Naye kati ekyo tekikyaliwo. Abavubuka bennyini nga beekolamu omulimu nga era be baatugamba nti awali bbaala muteekewo ka dispensa aka kondomu. Mujjaga nti abantu naye bwe kabeerawo ffe omanya nti kali wali n'ogenda n'ojja mu kondomu, kubanga ffenna tetulowooza kyekimu. Abamanyi abo abalimu eddiini gye bali, naye naffe gye tuli. Abavubuka ne beekolamu omulimu. Naye essaawa eno bw'otogenda mu ddwaliro tojja kusanga kondomu ku bbaala, tojja ne ku bus stations luli edda nga tugamba zibeerewo, ne mu ddwaliro wennyini nga kondomu ozisanga awo za bwereere. Naye kati ebyo byonna tugenze tubivaako kubanga tebikyafuna. N'abaakolanga research mu HIV kati bonna beeyiye mu COVID. Kati COVID yaliko akatambula. Ebyo byonna byetaagisa obukulembeze obulowooleza abantu era obwagala abantu. Waliwo engeri okuba nti n'omukulembeze akendezezaamu kwogera kawuka oba kyekibaleetedde nabo okubavaako. Naye nze ngenda ne ŋŋamba bannange, omanyi obuvunaanyizibwa bwaffe ng'abazadde n'ab'ekyalo, kuba nti bagamba nti a child is raised by a village. Naye n'obeera mu maka n'ogamba gavumenti tennyambye, n'okwogera obwogezi okubuulirira omwana wo olinde Pulezidenti Museveni. Ebiseera ebisinga otya n'okumubuulira kubanga akulaba naawe ozunga mu bakazi, n'olowooza nti gavumenti yejja okukukolera omulimu ogwo. Kati nga bano abaana abafuuse ekizibu, gavumenti tennyambye, tebalina mirimu, gavumenti enoonye emirimu. Ate nga tumaze emyaka 15 gavumenti egamba abantu bannange abaana bano obatutte mu yunivasite. Pulezidenti abadde ayogera kati asomye history yekka, asomye Luzungu. Kati ani atamanyi Luzungu? History ogenda ku Google
musome ebintu ebinaabaviira bye munajjamu emirimu nga pulezidenti ayogedde naye gwe omuzadde era ogenda ne weewola n'otunda ekibanja omwana agende Makerere afune bachelor kaakati abamu afuuke dokita afuuke kwegamba ebintu bingi nnyo bye tulowooza nti gavumenti egenda tukolera naye gavumenti si ejja okutemera lumonde ne bakugamba tutadde ssente mu risaaki waliwo emiti gya muwogo egitalwala nga gwe tofaayo giri emikadde egirwala olabamu akali bwe kati akatannalwala era koddamu n'osimba bannange muzimba amasitoowa obuvunaanyizibwa tuwejjeeko mu maka owulidde emboozi gy'obeera naye awaka oli mu kuvuma bantu oli mu kugeya bantu toleeta bintu bizimba n'omwana akula avumagana tafaayo kumanya banne tukole ki mu buliri ovaamu saawa 10 nga watamidde ekiro kyonna kati ani anaazuukusa abaana bage nti mugende mu nnimiro awako otaddewo bakozi omwana n'akula nga tasobola na kweyoleza kawale ka munda n'atuula ku mmeeza ne bamuleetera emmere abawale abavubuka ennaku zino tebamanyi kufumba kubanga naawe okumawo eka ogijje mu teekaawe kiki mu Uganda ekitamanyiddwa ku bantu ffe emyaka buli omu yenna atuuse okuzaala omwana ategeera teri atamanyi siriimu kubanga kati eddagala weeriri abantu bakyalaba abantu balwala nnyo eddagala gyeriri abantu bawangadde abamu akawuka kakendedde mu mubiri naye toyinza kumanya gwoguddeko nti abamu nno bawasa n'okuwasa nti bamanyi nti balina siriimu ne batabuulira gwe bagenda kuwasa munne bwaga tugende ku certificate ne bagula bano gye bajja certificate naga nti negative abantu kwegamba nga bwe twali naafanzeka kasita eddagala gyeriri n'eddagala gyeriri naye buli ddagala ligenda mu mubiri gwo libeera butwa bwennyini obuvunaanyizibwa bazadde bannange mu maka kiki kye tutamanyi niye abaana kati nze abange be nazaala eyasembayo leero tayagala mwogereko linnya yagamba nti ng'agamba nga tugenda mu meeting kuba namuyonsa paka myaka emeka ena nga ngenda naye ne murale ne mukuba ebbeere naye ng'awulira era kino nkiddamu lumu twali eka ne mugamba jangu weebake wa obukodyo mu kusenya amannyo nga bukutuusibwako Daba Herbal Toothpaste. Tokigezaako kugenda okwebaka ekiro nga tosenyezza mannyo go. Okusenya nga tonneebaka kikuyamba okuggyamu obuwuka mu mannyo go n'obukyafu bugayingidde emisana lyonna. Ng'otidde kiki? Saagala muntu yenna tulabe. Yansonga lwaki tuzze mu kitundu ekyenjawulo wano tewali tabbu. Tukwaniriza oze kuwabula ku byantegeka ya zadde kiwedde wano nja kumaliza university nga sifunye lubuto era nange nina okusooka okuza bizinensi yange nga tetunnafuna mwana. oli musajja wavunaanyizibwa. Nayiga senga okola ki wano?